Amanya nze Waswa John Bosco. Gwe microphone ekutuuka bulungi. Nganviiridde kitemu. Okay. Sebe ensonga yange nagula ettaka ne balinzibako. Ovudde kitemu. Essebo. Era ettaka ly'ekitemu. Nedda ssebo naligula gundi Kayunga kitemu. Manya Kayunga Senge. Kayunga Senge. Oweneeno. Owe Wakiso ssebo. Wakiso. Bw'oyita Naluvule. Waliwo oddako bayitawo Kayunga nga tonatuuka eri. Okay. Wakati mukama wange nagula ettaka ku mwami bamuyita Lubwama Christopher. Nga bwe mugabo gwe yali afunye okuva ewa kitaawe. Naye ettaka eryo bwe naligula nga 11 omwezi gwa January 2010. Nangamba nti nno mu kiseera ekyo we nagulira ettaka eyali asayininga ku kyapa kyabwe yali taliiwo ng'agenze Embalala. Nangamba nti nenkya ajja kukomawo ampe transfer forms nga nsayiningiddeko. Naye mu kiseera ekyo olw'omulimu gwe nali nkola tegwansobozesa kufuna mpapula ezo. Kuba bwe njigula olwaleero mba naakaddayo ewaka saa 11 ne bankubira essimu ne baŋŋamba nti banneetaaga ku ofiisi era nga nnyina okuddayo gye ŋŋenda okukolera. Ne sobola funa mukisa gufuna mpapula zange. Naye bwe nagendayo omwami yaŋŋamba namukubira essimu ne mugamba nti empapula zange zimpeere muganda wange kizza kuba nze sigenda kubeerawo. Nga olwo tuddayo kuba vacation yaffe baali bagisazizzaamu. Kati kizza yagendayo okumala ndowooza omwezi nga mulamba nga atambula empapula tebaazimuwa. Naddamu nankubira nze namukubira essimu kuba yali tasobola kunkubira. Ne mukubira naŋŋamba nti n'empapula abasajja bambuzaabuza. Ne mugamba nti kale bireke nze we naaba nkomyewo nja bikwasaganya. Naye nabala omwaka gumu n'emyezi 3 ne nkomawo. Bwe nakomawo bwe nagenda okubuuza ku bikwatagana ku mpapula zange baŋŋamba nti ekyapa kyafuluma naye kikyali mu mannya ga Kigozi. Kati gwe olina okuwaayo emitwalo 8 ew'omusaveya kuba ebyapa gye biri. Akuwa ekyapa ojje tukusayiningire transfer olyoko okikyusa emmanya go. Naye mu kiseera ekyo ne ndaba omusaveya ne ŋŋendayo nandaga ebyapa ng'ekyange ku bye yandaga ebyali mu kifo ekyo ng'ekyange tekiriimu. Ne mubuuza mukama wange ekyange tekiriimu. Naŋŋamba oli ku ttaka lya Kigozi? Ne mugamba ye. Naŋŋamba nti ekyo ekyapa baakiwa Kimera. Kimera yajja wano n'asasula ssente n'enkimuwa era n'agenda ne bamusayiningira ne transfer kubeera n'ebyokuzikyusa okukiza amanya ga Kimera nze mbikolako. Ne nzirayo Essenge ne mbabuuza omwami n'aŋŋamba nti nze Kimera yajja wano n'ansaba ekyapa n'enkimuwa. Ne mubuuza nti ekyapa kyange ate okiwa otya Kimera? Kuba Kimera yali bulooka ku poloti eno. Mwe mwamuwa omulimu abanoonyeza omuguzi. Nze n'engula kakati ate simanyi bw'omuwa kyapa kyange. Ne nnumba Kimera. Kimera n'aŋŋamba nti nze ekyapa nakijjayo naye njagala obukadde 3. Ne mubuuza mukama wange ommanja oba onguza kyapa? Nanga nze njagala obukadde 3 nze tombuuza byombuuza. Ne muvaako nga tetukwataganye. Ne nzirayo ewaabali. Ne ŋŋamba mukulu Lubwama ne mugamba mwaŋŋamba okumpa empapula. Tezampeebwa. Ne ssaawa olwaleero nkyazaagala. Naŋŋamba nti tugende wa muganda wange akuwa empapula zo. Ng'olondooza nti keesi egenda kukyukamu. Bwe natuuka ewa mwami bwe twatuuka mwami Kigozi mukulu Lubwama n'annyanjulayo n'agamba nti ono emusajja gwe naguza poloti yange eri gye mwansalirako gye mwampa. Naye njagala mumuwe transfer form agenda asaleko ettaka lye. N'addamu n'atugamba nti ebyapa byafuluma n'ekyapa eky'omwami oyo Kimera yajja n'akinona twala. Ne mbabuuza ekyapa ate Kimera akitwala atya? Naganze yajja wano n'ampa n'aŋŋamba nti omutumye ekyapa. Ne mugamba yakuwa bukakafu ki obulaga nti nze mutumye ekyapa? Omu muganda mbamuwa empapula zange. Ne baŋŋamba nti ye Kimera twamuwa ekyapa ne transfer nazimusayiningira n'ansubiza n'okumpa akakadde naye teyakampa n'essaawa lwaleero nkyamunoonya. Ne mugamba ndeete Kimera n'aŋŋamba genda omuleete. Ne ŋŋenda ku wali we yali akolera ne mmuleeta.
Kimera n'amugamba nti nze ekyapa wakimpa nakijjayo ono njagala mpa obukadde 3 nze nkole ki nze nve mu kintu. Kati nembagamba nti kakati nze nkoze ntya okulaba ng'ekyapa kyange nkifuna. Kimera n'angamba nyina omuwa obukadde 3 bayi ne baŋŋamba nti kati gwe tegeeragana n'ekimera kuba ffe gwe waleeta kimera. Nembagamba nedda bassebo mmwe mwawa kimera omulimu abanoonyeza omuguzi. Nze nali muguzi kimera bulooka ate gwe omuwotya ekyapa kyange. N'angamba nti gwe wajja naye ne mugamba wali oyagala nzije nzekka ku ttaka ng'oli yandagirira wawe liri nze we simanyi. Kati we nalemererwa bwe ntyo. Kaakati ng'omaze okulemererwa. Essebo. Essaawa eno oyagala ki? Essaawa eno mukama wange. Oba otuuseewo essaawa eno? Essaawa eno we ntuuse bwe nvaawo ne ŋŋenda kwerosi ne nsaba ebbaluwa entwala ku poliisi. Chairman yaddamu n'aŋŋamba nti nze sikuwa bbaluwa esiba mutuuze wange. Naye ng'ate ku ndagaano yennyini eyankolerwa ye yennyini yasayiningako n'ateekako ne sitampu. Ne ŋŋamba kale ebyo biba biganye ne ŋŋenda ku poliisi e Naluvule ne baŋŋamba nti genda ewa Kiso ku district. Ne ŋŋenda ewa Kiso ne mpaaba omusango. Bwe nawaaba omusango ne mbeeraawo nga ŋŋendayo bwe nzira baŋŋamba genda oyite kino ne nkireeta. N'omukulu waliwo omwami Ossi mukulu Mpungu George n'aŋŋamba nti nfune $5,000 mutwale ku ground alabe ekyekiriyo. Ng'olumaze omuwa amawulire ga chairman nti aganye okumpa ebbaluwa kyetasiba mutuuze we. Ne ngifuna $5,000 ne tutuula mu mmotoka ye ne tugenda ne mmotwalayo ne tuuka ne wa chairman ne tumala ne tuvaayo. Komawaawo talina details yonna gye yampa oba go ahead nti wano ne wati ne wati. Kati President we yateekerawo akakiiko akabuuliriza ku ttaka ne ŋŋamba wano we babiganye ka ŋŋende eno gye baataddewo. Ne ŋŋende wa mwami Wankoko. Mwami Wankoko ne ntuula mu ofiisi ye ne munnyonnyola ensonga nga bwe zitambula. N'atumya fayiro eyo okuva ewa Kiso nejja ensambya. Omwami n'addamu n'ampandiikira n'aŋŋamba nti genda bakwate abantu abo babaleete wano. Ne nzizaayo ebbaluwa ewa Kiso ne mbawo ebbaluwa afande n'aŋŋamba nti genda olabe abasirikale awo okolagane nabo bakusobole okukwata abantu abo. Ne ŋŋenda ne njogera nabo ne bansaba $5,000 ne ngibawa ne bakwata abantu abo ekiro. Enkeera ne abasibe be baleese. Nagenda okutuukayo ng'abasibe tebaliiyo. Ne baŋŋamba nti bo tebasobola kusiba baganda ba mmeeya. Ne mbuuza nti baganda ba mmeeya ekitegeeza bo bali waggulu w'amateeka? Ne baŋŋamba nti ffe ekyo kye tugambye bwe ebintu bwe navaawo awo ne nzirayo ensambya. Mwami Wankoko n'aŋŋamba nti ddayo n'ebbaluwa eno obagambe baleete abasibe abo wano enkya ssaawa 4. Ne nzaayo ebbaluwa ne baŋŋamba nzire mbawe $10,000 baddemu bakwata abantu bali babaleete. Ne mbagamba nze nakwata abantu ne mbabawa poliisi Essebo eyewa Kiso ku district ne mubata. Ate kakati munsaba $10,000 njijjewa. Mbaga siinaawo ssente. Ne baŋŋamba nti naffe tetulina ngeri gye tugenda kukwatamu basibe. Ne ŋŋamba nti kanninda olunaku kale lwe mwabawa okulipootinga lwe tunaabatwala. Ne bampa olunaku lwe baabawa tebaalabikako n'essaawa eno. Kati mu biseera ebyo nga nkyagoba ku musango ogwo ne nfuna accident ngimazeemu emyaka 6 ne sisobola kuddayo kugoberera nsonga ezo. Naye we naddirayo kaawo nga wayiseewo omwaka gumu nga mmaze okufuna obuvune nagenda okuddayo nga poloti bagizimbyemu ennyumba. Ne nzeeyo ku poliisi ewa Kiso ne mbagamba bakama bange poloti yange bagizimbyemu ennyumba naye mbadde nsaba mumpe ebbaluwa ebayimiriza nti tebayongerako mu nsonga eyo. Owa poliisi yaddamu n'aŋŋamba nti ffe tetulina nsonga gye tusobola kukuyamba okuggyako genda ewa chairman y'aba ayogera n'abo abantu abayimirize obutakolerako kintu. Ng'olwo njogera ne mukulu Mpungu George gwe nasitula ne mutwala ku ground.
nenze wa chairman yanganze sina kye nyinza kuyamba. Kati essaawa eno oli ludda wa? Mukama wange essaawa eno poloti mbadde nagivaako nga ndaba ndabe, naye nga poloti mbadde kuba ne ssente zennyini nagenda ne nteekako caveat nga njagala oteekako caveat ne ŋŋenda ewa looya bamuyita mukulu Kiwanuka nampa bank slips ne ŋŋenda nsasula emisolo gyonna mu banka ne mudiza bank slips nampa gundi empapula ŋŋende ku gundi ku lands office ewa Kiso ne nzitwalayo bateekeko caveat ne baŋŋamba nti white paper yabula, white page yabula. Kati mukama wange nenzeeyo ne munnyonnyola ne mugamba baŋŋambye white page yabula ne mugamba kati nyambibwa ntya mu nsonga eyo nanga ate ofaayo ngenda bikwasaganya gw'ogira ogenda nja kuba nga nkukubira essimu. Oyo ne muvaako bwentyo ne sobola kuteekako caveat. Kakati kye nandisabye nti singa nange nsobola okufuna looya asobola okunnwanirira kuba mu mbeera eno gye ndi mu siina yadde 10 kisobola okugula looya muteeke mu kkooti asobola oyagala looya asobola okutaasa mu mivuyo gy'olimu essebo oba n'okumpa ku magezi. Okay, sebo bajja kuddamu neyanziza ssebo. Okay.